kanyambe basomese kubanda be bisobisuse okutya kuyitiridde entalo zisuse Palaso totya Alien Skin totya Professor wabangayo geovanga kubyokola no uliriza nga akusomesa gumumba tutu atayina magezi abakero okuoganira Palaso Alien Skin bana Uganda mwenna ekintu kye bayita competition kye kintu ekivezezaawo eggwanga era omuntu yenna alaba video ya Bajjo tosabiranga omulabe w'okufa omulabe wako amaanyi okukola no improvinga no bawakabi ndaba agaboza akagenda simanyi Alien Skin agenda kusalisa Palaso simanyi Lugogo tegenda kuba abantu oli musiru nyiza nokuwemula kuba ndi musajja muzadde nti Palaso abadde alanze mu bishoye olunaku lyakuba Alien Skin lwe lunaku shoyo yayimongokamu era Palaso webaze nnyo Katonda eyakuwa amagezi n'okuba Alien Skin ate Alien Skin n'akusinga obongo n'atakuddiza kuba Alien Skin abakukuddiza yandibadde akazannyo kafudde abantu bandeeze ne Alien Skin ali violent ti mu lutalo lwonna bw'okuba omuntu n'omuddiza wabawo kye bayita sympathy kati sympathy eri wa Alien Skin because musajja atu yawanika emikono ng'ate abantu baali bamanyi nti ganga sita nange nyina ali nyiiza Alien Skin obutakuddiza naye nakiziyalizinga leeta nti after nga akulaze nti mental akukubye nafuna public sympathy yonna nakulaga nti yeti yayagadde kulwana naawe teyakuddiza gwe n'okuba Palaso yalinga akuba omulambo era olunaku olwo enziru yatandika okukakasa Alien Skin mu mutima nti ekivubuka kirina amagezi era olunaku olwo lwe mwalwana music industry lwe yadda waggulu naye mbalaba mwena musula ku bunkenke musimanyi bagenda tusalisa show okumanya muli bawumba tutu muli basiru gwe muna Uganda alaba video ya Bajjo eno Freedom City ne Lugogo temubyawula Palaso show eri ku mitwalo 2 eya Alien Skin eri ku mutwalo gumu audience ya mitwalo 2 yanjalo bali ba mama fina bagenda kulaga manyi simanyi baguze meza 10 audience ya Lugogo yafe ba Bajjo ya Freedom City yafe ba 10 ba Bajjo abantu ba wansi kati competition ebera wawe tuka okwagala n'okulabanga mugamba police te wabantu lukusa simente mukola bisho era kyawandikiwa wanti shay nakubeera ye mu Uganda okumanya muri basiru nti tuli abadigize kumpi milioni 3 mu Kampala milioni 3 zijja ku Freedom City milioni 3 zijja e Lugogo mwabandi badde bebaza Katonda ne mugamba nti entertainment industry ezemo okubuminga waggulu kwaka twatulankinga abayimbi Alien Skin ye number 1 era Palaso ya muddako ye number 2 twali muyimbi mulala industry badde down and down kati gwa muntu omugezi nge yali omuto gwembegege nga Bajjo nze ngamba shozo nazibera ate Uganda police temugeza temukola obusirusiru ne mustopinga shoyo mwana Alien Skin muwe Palaso security mumala muwe na Alien Skin security mumala abantu badigize besalire wendongo gwe Palaso otira bwerere mpulya bagamba ati mutya muyomba yomba mpulire talo buli omu agenda funa abawagizi temulina mugenda kubateeka so neweza ndibadde mukaaga tukola ebivulu ku Christmas wano museum etegeka didize etegeka kibwatu etegeka kavumbe etegeka abadigiza bali batulemeddewo mudira obusongo obutono ne mubufuula omuwatu omunene kambayo ke example katono nnyo okufa kwa Kafeero ne basudde kye kyasuula Sebata yalaba nga teri muntu amuteeka ku bunkeke Sebata yagamba basudde yafulumyanga teepu nga Sebata agoba mugobe manya basudde nga afulumya teepu nga Sebata alina kulinnya mu kigere okumugoba era Sebata yalaba nga tewali muntu ayiza mu competing nga basudde nga Sebata alaba sirevo za walukaga kadongo kamu naagwa buli wamutakiriza competition mu kintu buli obanga oli mutitizi wa competition kitegeeza obeera musirwa Palaso wandibadde webaza Katonda oyo mwana Alien Skin gye yava n'omusabira kubanga akuyamye n'akuhayipu nga kibadde ogiranze bubi shoyo tebadde agimanyi mubadde mukoma na buli bulango bwe MTN nayo giraba yeeya mu bulango ofunye publicity mfuje okwera ku majo gavumenti tata Katonda kuuma Alien Skin afuna abantu nange efuna abantu bange muli mu ntalo bu promoter buli mu kuyomba muli mu bife y'ekisiru nga n'abadigize mwine mugenda kubateeka Freedom City genda kufisa abantu ne Palaso ate ne kirasi zaawukana faba unyenko watugenda wa Alien Skin mwabe kuba perfume ezebbeyi mugenda wa Palaso ne siyasaga teka mbya bufuzi kwa Palaso mukwano gwange na Alien Skin mukwano gwange naye ne mu political psychology byawukana Freedom City tesuka abantu mitwale 2 cricket over mitwale 4 Uganda badigize bali bameka nine mujifule embozi
abamawulire bakeera tebalina byakola mutaddewo obutale obutategereka competition eri health eina okubaawo kuba alien skin agenda teeka abayimbi ba Uganda ku minzaani teri muyimbi munene agenda wa alien skin naye ate njagala mukimanye nti public naffe abantu ba wansi tubeera nnyo kusaidia y'omuntu anyigirizibwa tuwagira alien skin kati because mu fight gwe banyigiriza njagala go omuntu yenayina nga tunakola kya busiru njagala omanye ekintu kino nti public ebeera wooyo anyigiriza that's why sigati tuvuganya Museveni tumuamukyawa because atunyigiriza ate nga banyigiriza tuli bangi abanyigiriza naffe twelwanako mu ngeri netulaga support mu ngeri gye tukoze eki gye tuba tusobodde era palaso wandibadde ofukamira ku mavivi ne weebaza Katonda yaleeta alien skin mu industry kubanga erinnya lya lyongeddeko ebitundu 7 ku 10 nawe eriyo lyongeddeko nevu wiki abamu abawumba tuutu bamwe balufudde lutalo lwa ddala mu bantu ate nga abaana mulina okukola sente mukana akadde kubanga sente zeetaagisibwa ekyo kivubuka kya alien skin bantu bakinyoma Bible egamba Katonda akujja mu bannaku n'akutuuza n'abalangira mwalinga mu kinyoma ne kyabalaze nti kirina common sense kubanga ne wabaddamu interview omulaba nga ali articulate omulaba nga mugezi mwagala mutekako ekya violent ndaba babloga bamuwoninga alien skin agenda kugwa gowa muleeta kati gosula ota kyotaleeta ogenda kugwa bw'otokyusa empisa ab'empisa ennungi mwaga mulina akamanyiro amanyi bina Uganda musinika agani ne mubutika agatema ku bantu futu ekyawa kyawadda bw'agenda kugwa ogenda kugwa wabamu wadde oluyimba lwa studio ku mannyoko nolaba oli ng'avuma simanyi Akiramu oyambala bubi simanyi Akiramu okola biki mwatandika ddi otegeera abantu mu life yaabwe Bad Black ayina eddembe okukola kyayagala Kulusumu ayina eddembe okukola kyayagala Akiramu ayina okukola kyayagala alien skin ayina okukola kyayagala temusinikira ku babinyo bantu bemutaleeta okumanya bina Uganda bimanyira ne bimanyira n'ennyambala y'omuntu nti bajjo ya muzinsiba mu sapatu kati mujja muzinzijemu ku mannyoko kubanga muyina akamanyiro mumanyira abantu mulowooza mwaba babeezaawo kakati bato ya personal alien skin daba obutufu ekwataganirawa oli ali Lugogo kilomita 10 paka ku Freedom City audience za njawulo kirasi za njawulo ne mu lufuddo olutalo mpulira bakuba ku police mutemu alien skin permission ate mu Uganda police ne mutawa bwana yo permission mugenda kulaba abantu kino nze nkyogedde sinakola video mujabite kamwe ebyobufuzi mujabite kamwe ennuguzamu alien skin bwatakola kimukolera bwakola kimukolera alien skin abalagala alinga Bobi Wine nti Bobi Wine bw'omutta ovaako bw'omulekawo ovaako option emu yakumuleka muleka omwana akole ebishobye omwana yeeyi yafune sente ne palasa akole shoze yeeyi yafune sente music industry tutujagala erimu ebbugumu kubanga mwabawagizi abasinga muli bawumba tuutu mugane muteeka obusungu obaddala ku mutima nowala na alien skin nowala na palasa nga tomanyi nti Katonda yakirese ku booming music industry ebadde yagwa competition zalingawo okuvirira ku basajja babasudde ne kasozi basudde yawalananga kasozi namukubamu akazimba lumuli oli namukubamu ennimiro y'okuluganga omuziki ne gunyuma mwana ba Bobi Wine ne kamiliyoni ne Bebe Kulu beefi yabaleeta music nanyuma kati saa zintu ina palasa na alien skin enyikulondogo kenyume abantu musalewo nete mwefumita biso kuba muli basiru this is showbiz business balina kuzanya ku emotional intelligence ya mokola sente njagala gwe mutwala ba video palasa abadala nzewa era palasa ino kwata milioni 2 nazo wine alien skin okumukolera publicity ne ate muri mu butengo muri mukutya palasa abantu kandabu yatonda atogenda kubafuna alien skin abantu bagenda alien skin agenda kumenya emiryango lwakuba audience ya palasa alien skin sente sizezimu abebiri mugenda Lugogo abomutwala ku Freedom City ate ebisere ebisinga difa abantu ba wansi tubabangi okusinga mu abagagga Nete tekijjako nti buli omu agenda kukola amagoba buli omu agenda kukola sente police kyeyina okukola ku providing security nga tiraze mu police muyina ekigezo mmwe mugaza ne mukwata ku bintu by'abaana omwana abakoze kisho kyakikola abeewafune naye yeeyiye Uganda ya buli muntu ate Uganda abanyigirizibwa tuli bangi okusingamu abanyigiriza kakati n'abanyigiriza bagala kulaba musobola bba wa justice bote musobola bba wa justice zefundikira ngamba ti competition ya personal alien skin eri health ate buli omwa agenda funa abantu ate buli omwa yawokana mu kirasi ate palaso mugezi nnyo okweripa kwa alien skin kuba show yebadde nfu naye kati ojuweyinga olaba TV za government zigamba tugenda Lugogo abantu bansi bagala tugenda ku Freedom City ate nga buli omwa agenda kufuna abantu babalemera mujjewo omululu